Kaakati omwami ono asanze akakebe k'eddagala lya siriimu ARVs nga kali mu nsawo ya mukyala we handibag eno omukazi gy'atambula nayo. Bw'akalabe n'ayita omukyala n'amubuuza n'amugamba owange, ebintu bino bye ndaba bitegeeza ki? Eddagala lya siriimu likola ki mu nsawo yo? Watandika ddi okumera eddagala lya siriimu nga simanyi? Omukyala n'amulimba n'amugamba nti empeke zino eno si zange. Nina mukwano gwange gwe tukola naye ye nannyinizo mulwadde wa siriimu. Naye tayagala kumira mpeke zino nga bbaawe amulaba era tazimirira waka wuwe. Azimirira ku mulimu gye nzimutwalira gye nzimuweera. Era bw'amala okuzimira ng'ate alyoka azinziriza nze nzimuterekera. Omwami n'asiriikirira n'agamba naye waliwo ekitagatta wano. Kyava abuuza omu ku baganda ba mukyala we. Ne bakamutema ne bamugamba nti muganda waffe oyo mulwadde okuva bwe yazaalibwa. Akawuka ka siriimu yazaalibwa nako era amaze emyaka gyonna gy'alina ng'ali ku ddagala. Omwami essaawa zino mukyala wa amutya kyokka amwagala nnyo, tayagala mu bufumbo bwe kwonooneka. Mu butuufu bw'oba ggwe nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali era buli kye muteesa kyonna agenda kuba akiraba. Akola atya? Obufumbo bwe abwagala, mukyala we amwagala, amulinamu abaana aba babiri balamba. Wuliriza, omwami ono alina omuwala gwe yasooka okusisinkana ng'olwo anoonya omukyala ow'okubeera naye. Naye omuwala oyo gwe yasooka okusisinkana yali mulwadde wa siriimu kubanga bagenda mu ddwaliro ne beekebeza. Omuwala results ne zijja ng'ali pozitiivu era baayawukana, tewaali kubuuza. Wayita ebbanga lya myaka ndowooza ng'ebiri ate yasisinkana omukyala ono gw'alina kati. Yamusanga eyo omuzino gadeni bupaakapaaka abantu gye bawummulira gye batuula nti olina otambuddemukko olina gy'ova n'ofuna w'owummuliramuko n'ofuna w'otuula. Gye yamusisinkana eyo n'amwegomba n'amukwana. Batandika okwedeetinga omwezi nga gwalinga gumu. Omukyala ono nga musawo yali yakamaliriza n'okusoma koosi ye ey'obusawo yamukwanira. Badeetinga omwezi nga gumu baagala okwemiitinga. Naye omwami ono kyava agamba omukyala tusooka kgenda ku ki? Tusooka kgenda ku musaayi. Omuwala n'akkiriza n'amugamba tugende twekebeze. Kati bwe batuuka mu ddwaliro omwami yagula buneeno buno obukebera buneeno k'ofumita wano bw'oti n'otonyezaamu ne kaleeta obulayini. Bwe yabugula ne bukebera omukyala nga mulamu, nga naye omwami kennyini mulamu. Omukyala n'amugamba naye nze buno obuntu sibwesiga. Lwaki tetugenda ku musaayi kwennyini ne twekebereza okwo? Omwami n'agamba tewali buzibu. Nga bafuna kiriniki nnungi nga bagenda babaggyako omusaayi. Bwe babaggyako omusaayi results zagenda okukomawo ng'omwami mulamu tteke talwalangako kawuka ka siriimu, nga n'omukyala mulamu tteke talwalangako kawuka ka siriimu. Ne batandika okweyagala bonna. Naye ndowooza mu kaseera ako omukyala ono yayagala yeekebeze aleme genda mu maaso na mwami ono ng'ayagala omwami ono yadde amwagala nnyo akamuteme omusayi gujje ng'omukyala mulwadde. Omukyala kye yali abaze kati ate results zigenda okukebera zaasanga omukyala ng'alaga mulamu mu ebyo ebiseera nga n'omwami alaga mulamu. Omukyala bwe kyali bwe kityo n'akirekerayo. Naye ng'olwedde mulwadde, yali mulwadde nga ye akimanyi amira eddagala lye. Naye nga baagenda mu ddwaliro bonna ne beekebeza nga bonna balamu. Munnange nga batambula. Omwami ono atuuka ekiseera agamba nti ayagala kuwasa muwala ono. Omuwala amugamba nedda, bw'oba wuli oyagala kumpasa sooka okyale mbazadde baffe, ate bwe kiba kisoboka n'omukolo tugukole. Omwami ng'agamba tewali buzibu. Engeri gye yali ayagala omuwala ono ng'ategeka emikolo gy'okwanjula ng'agenda ayanjula omukazi. Munnange eziba teziri busa nga n'embaga agimukuba ng'amuteekako empeta ng'asamba gawuni nga batandika kubeera bonna mu bufumbo. Wayita emyaka ebiri bafuna omwana waabwe asooka nga tewali kantu konna kaliwo, ng'omukyala ono
empeke ze azimira mu nkukutu ng'omwami tamanyi. Omukyala mulwadde ebbanga lyonna kubanga akawuka ka siriimu yazaalibwa nako. Empeke azimirira mu nkukutu ng'omwami tamanyi. Naye batambuza obufumbo nga tewali kiriwo kyonna, ng'omwami talwala. Emyaka 2 gimala okuyitawo, batuuka mu myaka emirala 4, bazaala omwana owookubiri. Omwana eyasooka baamuzaala ng'omwana mulamu era omwana talina akawuka ka siriimu. Omukazi mu ssawo ekyokukola akimanyi. Nga bazaala omwana owookubiri n'omwana owookubiri mulamu talina yadde n'obuzibu n'obumu. Babeerawo. Kakati bino abasajja bye baagala okukeberakebera ebintu by'abakazi baabwe. Omusajja lumu agenda ayagala okukebera ebintu bya mukyala we. Yabadde awo n'agamba, ensawo ya mukazi wange eno kammale galaba biki byatambula nabyo nga bw'omanyi, ng'akebera mu nsawo y'omukazi neyo mu ngalo handibaaga. Kaakati yagenze okukebera mu nsawo y'omukazi ng'alyoka asangamu akakebe. Akakebe ke yasanzeemu nga kalimu empeke ez'eddagala lya siriimu nga ziraga zimiriddwa zinaatera n'okuggwaamu. Bwe yakalabye omutima ne gumutyemuula n'agamba, kijja kitya okubanga mukazi wange alina akakebe kano ak'eddagala lya siriimu mu nsawo ye? Mukazi wange ebbanga lino lyonna yalwala n'ataŋŋamba, ali ku mpeke nga simanyi? Ng'asiriikirira akakebe kano ng'akazzaamu, ng'abeeraawo ng'atunuulira omukazi ono, ng'omukazi akwata bulungi nnyo ensawo ye, ng'omukazi afuluma nnyumba agenda ku mulimu. Omwami ono ne ku mulimu teyagenda, nga yeebuuza eddagala lya siriimu likola ki mu nsawo ya mukyala we. Mu butuufu ne bimusobera. Ziba teziri busa ng'omukyala akomyewo okuva ku mulimu annyuse. Omwami yamusangawo ewaka, balina abaana 2, bonna bafumbo bampeta. Omukyala mu kusanga omwami ewaka, omwami amugamba, njagala kwogera naawe. Ng'amugamba, awo tewali buzibu, obadde oŋŋamba ki? Ng'amugamba, empeke za siriimu ze nasanze mu nsawo yo zitegeeza ki? Watandika ddi okubeera n'eddagala lya siriimu mu nsawo yo? Walwala dda nga toŋŋamba? Bulijjo oli ku mpeke? Omukyala ng'amulimba, ng'amugamba nti akakebe kanino ke walabye ng'akamujjira nayo, ng'amugamba akakebe kanino ke walabye si kange. Nina mukwano gwange tukola naye eyo ku mulimu, ffenna tuli basawo, naye mukwano gwange oyo mulwadde, kyokka bbaawe takimanyi nti mukyala we mulwadde. Kati eddagala lino erya siriimu alimirira ku mulimu, tayagala kulimirira waka bbaawe kumutegeera. Ng'ono amugamba nti ye. Omukyala ng'amugamba, nze ndimuterekera era tewali buzibu. Omukyala ng'amugamba n'okumugamba, tetwagenda ne twekebeza ffenna nga tuli balamu? Omwami ng'agamba, nzijukira bulungi nnyo nti twekebeza, naye mpulira natiddemu, sijja kulimba, nange kyankanze okusanga eddagala lya siriimu mu nsawo yo. Omukazi nga babeerawo munnange, naye omutima gw'omwami ono tegwatebenkera, tegwabeera kye kimu okuva bwe yalaba akakebe ako. Muli nga agamba nti omukazi ono alabika amulimba, yalwala n'atamugamba. Ebbanga lye bamaze bonna ery'emyaka 4 n'omusobyo, omukazi ateeka okuba nga yabaliga n'afunayo omusajja eyo ebbali eyamulwaza, kyekyo lwaki ali ku mpeke zino. Omwami teyatuula. Omwami kyava akubira ku balamu be n'abeebuuzaako, n'abagamba, naye mukyala wange ono muganda wammwe wamma bituufu? Kati ye yeeyogeranga alaga nti mukazi we yamugambye, n'abagamba, wamma bituufu nti mulwadde? Baganda be ne bakamutema, nga baagera ne babyogera nga balowooza nti munnange muganda waabwe yamugambye. Ne bamugamba nti ye, oyo muganda waffe mulwadde, abadde n'akawuka ka siriimu okuva we yazaalibwa ng'akalina eddagala alimazeeko obulamu bwe bwonna bw'amaze ku nsi, era mulwadde. Omwami kyava akaaba akulukusa amaziga, n'agamba, bulijjo ndi mu kiwuka kyenteevuunyiramu, ekitegeeza nze obutalwala Mukama Katonda n'ayamba.
Mukama Katonda n'ayamba omwami ono kyava akwata ekkubo ye kennyini nnyini n'asooka agendakokko mu ddwaliro bamukebere alabe oba mulamu, nga bino byonna abikola mukazi we takola ki? Mukazi we tamanyi. Nga bamaze okumugamba baganda b'omuwala nti munnange muganda waabwe mulwadde. Omwami ono bw'atuuka ku ddwaliro bamukebera bamuggyako bulungi nnyo omusaayi, ng'omusawo akizuula nti omwami ono mulamu talina kawuka. Ng'omutima gukkakkanamu ekyokuba nti ye si mulwadde, ng'agamba kansooke nzire ewaka omukazi ono mu butuufu annyinyonnyole lwaki yannimbye. Omukazi ono n'ayendera mu maka gange n'afuna siriimu we ayagala okumunsiga n'okundwaza. Omwami olutuuka ewaka ng'alinda omukyala. Omukyala olukomawo okuva ku mulimu ng'amugamba nnyabo njagala ombuulire amazima. Eddagala lya siriimu likola ki mu nsawo yo? Oba si ekyo tugenda kwawukanira wano. Omukyala mu kutya okungi ng'agamba omwami, amazima gali nti saagala nkulimbe, eddagala lino lyange era nze ndimira, ndi mulwadde naye siriimu wange ono saayenda mwende, siina muntu gwe nnamuggyako wabula bazadde bange banzaala naye. Omwami ng'amugamba lwaki tewaŋŋambirawo mu kusooka nti oli mulwadde n'enkimanya, wali oyagala kundwaza? Omukyala ng'amugamba nze saagalangako kulwaza. N'olunaku lwe twagenda okwekebeza ne tukebeza buli obuntu obukebera buno omusaayi buno eno obuleeta obulayini, nze nali njagala tugende ku musaayi, omusaayi gwe nnyini gunkebere nga ndi mulwadde ndyoke nkugambire awo, naye tekyasoboka. Bwe bankebera omusaayi gwalaga nti ndi mulamu. Omwami kyava jjukira n'amugamba ye sooka ombuulire lwaki twagenda mu ddwaliro ne twekebeza nga ggwe oli mulamu nga nange ndi mulamu, kyokka ate nga mu byaddala oli ku mpeke. Omukyala n'amugamba nze ndi musawo. Mu lusawo lwaliro simanya omukyala yamugamba waliwo kye bayita simanya false results oba yaŋŋambye false results oba professional results. Kati bwe bakebera oba tolina naye nga mu byaddala olina, engeri gy'obadde omira bulungi eddagala lyo, basobola okukebera ne balaba nga ggwe atalina omusaayi gwo nga guli kiriini, naye nga mu actual sense oli mulwadde. Kati ye mukyalo ono eddagala lye abadde alimira bulungi nnyo mu budde nga talisobezzaamu yadde n'olunaku n'olu, era omusaayi gwe gutuuka ekiseera ne guba ng'ogulongooka, era omukyalo ono asobola n'okumalako n'ebbanga nga tamira ddagala. Asobola n'okutwala ebbanga tamira ddagala kubanga lino eddagala lye alimira bulungi. Omwami nga byonna byonna abiwulira nga mu butuufu omutima gumutyebuka ng'atyanga n'okukaaba. Kyava agamba abuuza omukyala ate abaana baffe bo balamu? Ng'awunze n'okuwuga. Omukyala n'amugamba abaana balamu, tekuli mulwadde n'omu, naawe kennyini oli mulamu, toli mulwadde. Omwami ng'amugamba nze lwali nazzayo ne neekebeza ne neesanga nga ndi mulamu, naye sijja kukulimba, nze mpulira ntidde okuba nti nkizudde nti oli mulwadde, mpulira ntidde. Tumaze ffenna mu bufumbo emyaka 4. Mu butuufu obufumbo buno sikyabutegeera. Mu maka babeeramu naye buli omu, omwami takyayagala kutunula ku mukazi we, babeerawo awo n'emmere gy'amufumbira agitya kati agyenyinyala, atya okugirya okuva we yategedde nti mukazi we mulwadde, atya okugirya emmere omukazi gy'afumba. Mu buliri takyayagala kusulayo, olumu asuulako mu ddiiro, olumu n'asula mu buliri naye ng'ali eno ku egi abula na kugwa wansi. Bino byonna biva ku kuzuula mukazi we nti mulwadde, ate nga naye kennyini yakimwegambidde, n'amugamba ndi mulwadde, ebyaddala mmaze ku ddagala, obulamu bwange bonna obw'ekito mpaka kati bwenkuze. Naye omukazi ono engeri gy'amira eddagala lye obulungi tasiiga. Omukazi tasiiga. Naye omwami agamba
mu butuufu yadde mukazi wange tasiiga naye mpulira sikyalina vibe na morale ebeera naye ge mazima. Mpulira vibe ebeera ne mukazi wange yafudde. Mu butuufu mukazi wange mwagala kubanga omwami ono agamba nti mukazi wa amwagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Amwagala nnyo, bafumbo, bampeta, teyandiyagadde kukola mukyala we divorce era tannaba kugikola. Ayagala mumuwe ku magezi. Omukyala ono asigale naye olw'okuba tasiiga, mukazi we wampeta maama w'abaana oba amute. Amute omukazi atambule bibye n'omwami asigale bibye kubanga yamuzudde nti mulwadde. Mu butuufu apetati ya mukyala we takyagirina. Mumuwa magezi ki? Mumuwa magezi ki abali eyo apetati takyagirina? Era gwandaba singa gw'obadde omwami ono n'okizuula nti mukyala wo gw'omaze naye emyaka egikunukkiriza mu 5 mulwadde wa siriimu, naye ng'ebbanga lyemaze nga mwegatta naye tolwalangako nga takulwazangako. Ye yeemirira empekeze naawe oli bibyo. Oyinza omulemera omusigaza oba omuleka ne mu kita. Waliwo obusobozi nti ne weesigala bonna bonna omukyala tajja kusiiga mwami bw'abanga omukyala asigadde amaiteininga engeri gy'amiramu eddagala lye. Naye watya bafuna obutakkaanya omukyala n'abumusiiga obulwadde ng'agenderedde. Omwami ono kati kyatya? Agamba munange biri mu bufumbo tomanya. Omukyala ayinza okwagala okusiiga omwami ono obulwadde mu bugenderevu. Oba luusi n'ava ku ddagala n'agamba kati ffenna katulimirenga. Bimusobedde musajja wattu ewaka ne mu kibira. Mukyala wa amwagala naye omukazi mulwadde. Akole ki? Akole ki? So byebyo ebiri ku sayidi yo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu, mwebale kusubscribinga. Mbaagala nnyo mwenna n'Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi mweraba.